Muterefu tubaniriza ku Salt TV program omunyo kumacha. Mwasuze mutya basebo, mwasuze mutya banyabo. Abazuku kanaffe bulijo. Kumunyo kumacha. Tubakulisayo mu program omusunsuzi. Amanya agangeze Prince Apollo. Program omunyo kumacha. Tubeera twogera ku nsonga eziriwo mu kiseera ekyo kyennyini. Weewaawo n'okukubaganya ebirowoozo. Kubikwata ku muntu waffe owa bulijjo. Twala omukisa guno okwebaza mwenna abaliko mu kiseera kino kyennyini abatulaba nga musinziira emitala w'amayanja abali mu ggwanga Uganda mwenna bingi ebigenda mu maaso webazibidde olunaku lw'eggulo nga minisitule y'ebyobulamu ekakasiza nga wewabaluseewo ekirwadde ekya Sudan Ebola virus disease mu ggwanga Uganda. Tuteekwa kuba abeegendereza tugoberere endagiriro z'abasawo oba ab'ebyobulamu tusigale nga tuli balamu. Ekirwadde kino bagamba nti kitambulira ku speed eyayiriiri. Twamazidde okufuna cases. Omusawo omu abadde akola mu ddwaliro ery'e Mulago bakakasiza nti bwe yamaze okufa beekebejjeza ne basanga nga kituufu kirwadde kya Sudan Ebola. Tuteekwa kubanga nga bwe ngambye nti twegendereza okusingira ddala mu contact engeri gye tweyisa obulamu bwaffe obwa bulijjo. Agangeze Prince Apollo tujja kuba ensonga ezo tuzigoberera mu mawulire gaffe ne programu zaffe ez'enjawulo. Obubonero buli ki kwolabira omuntu oba oli awo akwatiddwa ekirwadde kino okyewala otya. Ku Salt TV tujja kuba enteekateeka oba ensonga ezo zonna tuzikutuusaako butereevu. Naye n'ebirala nga bulijjo bye tukutuusaako ensonga z'okulwanagana okuli mu ggwanga erya DRC nabyo byonna bye tujja kuba tubikuwa. Naye olwaleero mu nkyaleero tuli ne mikwano gyaffe okuva mu kampani ya MTN Uganda. Balina ekipya kye basabuukuludde bagabane naffe packages ezimu empya mu MTN mu buweereza bwabwe obwo. Mwami Kayiwa Simon gwe ndi naye ye kituuzi wa MTN nsaba buuze abalaba Salt TV tutandike program. Sebo Mwami Apollo ndi musanyufu nnyo okuba ku Salt TV era ntusa okulamusa kwange eri bakasitoma baffe bonna aba MTN n'abalabi ba Salt TV nti mwasuze mutya okuva mu MTN Uganda. Yesebo mukama wange. Nkwanjudde bulungi weyanjule bulungi. Amanya Kayiwa Simon Peter nga nkolera MTN Uganda era nga ndi mu section ey'aba kitunzi mu Kampala wano wakati. Tuli basanyufu nnyo kubanga tufunye omukisa okujja ku mpewo okusobola okwogerako eri mmwe n'okubabuulira biki ebirungi ebirala bye tuleese okuva mu MTN Uganda. Okay, kale ndowooza tusimbule. Mwami Kayiwa twakitegeddeko nti MTN yalonchinze gye mwayise we sorting season 2. Kiki ekyo era tusuubire ekimu nteekateeka eyo? Yesebo Prince Apollo MTN Uganda twaleese we sorting season 2 era ng'eno tugenda kubawa ssente in advance. January tabeeredde mulungi eri abantu abasinga era yensonga lwaki tusazeewo okujja okukwatizaako bakasitoma baffe nga tubaako engeri gye tubaddiza mu ngeri y'okubawola akasente ak'amangu ate kabayisemu ebyo byonna bye bayitamu okulaba nga basobola okuyita mu kaseera kano akazibu ennyo buli muzadde kaalimu mu kaseera kano. Bw'ogamba okubawola Esebo. Kikola kiti ekyo kiki? Tuleese enkola yaffe eyawe sorting season 2 omwaka oguwedde yali season 1 kati olwaleero eri season yakubiri. Season eyokubiri eno mwe tubaweera akasente mu bwangu ddala singa oba olina kyokolako nga oli ku services zaffe akasente ne katakumala tujja kuwolayo akasente osobola ate okumaliriza ekyo. Okugeza oyinza okujjayo essimu y'olwaleero osasule school fees naye nga olinako fees zokka tekuliiko ssente ze twaliise za charge. Bwe weesootinga ne Momo akasente ka charge ako tujja kakuwa
osindike fees nga zijjudde nga tezitoleddwako wadde olwataano. Wow. Season 2 ogamba kati gye tu launchinze naye season 1 yo yatambula etya? Season 1 yatambula bulungi olw'ensonga nti season 1 omwaka oguwedde twalina ba customers be MTN obukadde kumpi 21. Obukadde 21? Olwaleero wenjogerera buli obukadde 22. Wow. Naye bonna baweebwa omukisa okulaba nga basobola okukola ki? Okwewola. Kakati bali akakadde akeeyongeddeko nako kagenda kuweebwa omukisa okulaba nga kasobola okukola ki? Okwewola esente zaffe ate zikutaase mu kizibu nga olina wooli nga tolina woosobola kujja mobile money, tolina woosobola kujja dduuka liggule, tolina woosobola kuyambibwa. Naddala mu matumbi g'ebudde eyo obanga enkuba etonye, obanga essaawa zituuse ez'okunnyuka, obanga oli ku bodaboda mugenda mu kyalo naye nga ssente enkalu oba ku ssimu zikuweddeko. Bugamba ku ssimu nga zikuweddeko oyogera ku airtime, oyogera ku bundles, oyogera ku ki? Mukama wange ku mobile money. Mobile money. Okay. Kakati gye ziva ne zikuyamba ku ebyo by'omenye. Bw'oba tolina bundles osobola ozigula ku Wesorting. Okay. Bw'oba tolina airtime osobola omugula. Data bwakuggwako era naye osobola okumufuna ng'okozesa akasente ako ke tukuwa ku luuyi luli. Okay. Bwe twogera ku okwewola enkola ya Momo eyawukana etya n'okwewola mu banks endala oba awalala? Otyo kakati bw'otunuulira financial institutions zizonna oba banks zisobola kuwola okutuuka ku bantu obukadde 2. Mu Uganda yonna waliwo ceiling? Abo be bayingira banka, be bamanya emisoso gya banka, be bamanya ebikozesebwa. Kati kitegeeza be bakasitoma abali mu banks ez'enjawulo. Naye ate bwe twogera ku MTN Momo Advance Wesorting tutunuulidde bakasitoma 2,300,000. Bano bakasitoma ba MTN abakozesa MTN n'enkola zaayo zonna. Kiddemu ogambye nti bwe tuba twogera ku banks, ku banks twogera ku bukadde nga 2 bokka. Kuba be balinamu zi bank accounts. Baffe naawe naye eriyo ate ali mu kyalo eri ewaffe gye nzaalwa nga tabimanyi nga tagiyingiranga nako. Ng'era bw'omugamba nti yingira asooka kujjamu ngatto nga tamanyi nkola ekolwa ki mu banka. Kakati yo etunuulira obukadde 2, ife tutunuulira obukadde 2,300,000 zetugenda okuwa empeereza eyo ng'ate tujja tukuwola looni eyo nga buli bw'osasula obulungi erinnya egenda ku muwendo ogw'enjawulo ogusinga gwe watandikirako. Esebo neggazi yamuka bw'ogamba nti obukadde mu banks bukadde buli 2 mwe mutunulidde obukadde nga 23. Ekitegeeza nti enkola eno esobola okuganyulwa abasobola okuganyulwamu bebo obukadde nga 23 n'abali eyewala mu bitundu eby'ebyalo bonna basobola okukozesa enkola eno ya Momo. Basobola okukozesa enkola ya Momo. Ate eky'omukisa omulungi nti banks zize njogeddeko okukuwa looni eno gye njogerako bakugamba leeta galanta, leeta ebbaluwa y'ekyalo, leeta ekyapa, endagaano, kaadi ya pikipiki oba ey'ekibanja, weekubye ekifaananyi ng'oyimiridde ne TV yo mu ddiiro. Naye ate enkola yaffe ya MTN Momo Wesorting tetukusaba kintu kyonna. Twagala onyige bunyizi *165*5# ogenda oyingira enkola yaffe eya MTN Momo Advance Wesorting osobole okugyayo ssente otandike okuzikozesa nga tolina wadde akakakulizo ke tukutaddeko wadde ekintu kyonna kye tugenda okukusaba. Enkola yakuddiza bakasitoma baffe okulaba nga bafuna empeereza zaffe ennungi wonna we bali nga tewali asobola zibatuusaako ssebo. Nkyagadde nnyo ekyo enkola teriimu musingo? Temuli. Teri weekubye ekifaananyi neki ne TV yo weekubye ekifaananyi ng'oyimiridde ku firiji yo gikutte tetwagala tugikima ate ogambe saagibalaga. Naye ffe tetusaba kintu kyonna. Era bw'otunuulira enkola yaffe obeera bubeezi waka abatulaba essaawa eno n'onyiga okunyiga okwo kye twaliisenga okuyingira enkola eyo. Omuzungu kyagamba opt in n'oyingira enkola eyo. Era bw'otandika okukola transaction kati okugeza njagala kusindikira ab'emu kyalo emitwalo gyange 10. Naye njagala bafune 10 ate siinaako zisindika na zinaakola ki na zinajjako. Kati bw'obalabalamu okusindika n'okujjako kiyinza okutwalako 10,000 nga 2,500 oba 3. Ezo ssente ffe tujja kuzikuwola
era zirago wali nti kkiriza owolebwe 3,000 zegatte ku mitwalo gyo 10 bazikuwole ozisindike mu kyalo zituuke nga bw'ozaagala. Ate era bw'omala olw'okuba nti akasente okyayinako ne bw'oba oyina by'ogula mu supermarket era basobola n'ogamba nti ngenze n'emitwalo 7 byenguze bya mitwalo ate 8 kitundu era ogwo omutwalo ogumu n'ekitundu bajja kugujjuzaawo bakugambe kaakati loan limit yesigaddeko emitwalo emirala 4 okyasobola okwewola zibeerako. Yongere otuwe ku byokulabirako mu nkola eno okonyeeko ku kya ono asindika sente nga zibulako oyogedde ku okonyeeko ku nsonga ya school fees. Tuli mu kaseera ka school fees era nga MTN Uganda twalese offer netugiwa bakasitoma abafe abalungi. Sasula school fees ng'okozesa MTN Momo ogenda kufuna omukisa okuyingira mu kazannya ak'abannamukisa abagenda okuwangula school fees wa mwaka mulamba. Abawanguzi omulamba abawanguzi bafolede batandise dda bw'otunula ku mitimbagano gyaffe omuli Twitter, Instagram, Facebook batandise dda okuteekayo abawanguzi abawangudde fees z'abaana baabwe omwaka mulamba bweddu lwakukozesa nkola MTN Momo. Kakati tubakubiriza mwetanire nnyo enkola ezo zonna buli gye tuleeta oba oliawo ojja kuba munnamukisa okuba omuwanguzi waffe olunaku olw'enkya. Kyotanaba kwogerako nno wadde tugenda mu maaso kyekyokukakasa nti asobola okukozesa enkola eno yoyo alina line oba kasitoma wa MTN kyekyo kyogere era enkola eno okugyegattako obulungi okugijjulako obulungi sooka ogende ku dduuka lyaffe lyonna nga tolina line MTN ogigule. Bw'omala okugigula egule siringi 2,000 ejirako nusu 5 mobile money ejirako eddakiika ez'obwerere ejirako messages ez'obwerere ejirako ne internet ow'obwerere byonna nga tubuwa customer waffe ku nusu 2,000. Bw'ofuna line eyo tandika okukozesa mobile money ng'osindika ssente ng'osasula amazzi ng'osasula amasannyalaze ng'ogula ebintu mu supermarket ng'oteerayo fees z'omwana ng'okozesa MTN mobile money. Bw'onoonyiga koodi yaffe *16555# ojja kwekanga nga naawe oteereddwa mu abo betwesiga abasobola okuwolwa ssente zino. Kati wali atulabaawo agamba bannange layini yange yo nga tesobola kumpola emulimu empya nga tetunaba kulaba omuzungu kye yaliise financial discipline yo. Kakati enkola yo mu by'essente tugirabira ku mobile money transactions z'okola awo naffe bwe tujja ensimbi zoyisa ku simu yo eziyita ku simu yo awo mukakasa nti ono agwanidde enkola musingo gwaffe ne tugamba nti omuntu yayagala kwewola emiliyoni emu ku simu ye kuyitako emiliyoni 5 lwaki tawolebwa ssente ayagala kwewola emitwalo 10 yasasudde fees z'omwana za mitwalo 25 yasindikidde ab'omukyalo emitwalo 18 kitegeeza nti enkola yaffe ya mobile money agikozesa bulungi. Kati eyo ye statement yo ogwo gwe musingo gwo ekyo kyekifaananyi kyo ng'oyimiridde ku TV yo enkola yo gy'okozesa ku mobile money. Kaziza okunyumira nti tewali byakugamba nti weekwate ku TV yo tukube ekifaananyi. Tewali teri byagamba nti ate tukusindikidde omuntu ajja alabe ewuwo ne byolina baleeta ekyapa tugenda kukuwa motoka waya piki tebirimu tugenda kukuwa nga tumanyi oli Munnayuganda tetumanyi gy'obeera naye oli muki Munnayuganda olina endangamuntu era gye wakozesa okuwandiisa layini yo. Sinaba kuwulira abakola businesses nabo basobola okuganyula mu nteekateeka eyo abalina bu business obutonotono b'enene simanyi. Kakati enkola eyo tugireetedde buli muntu akozesa MTN. Akola business yenna ng'alina gy'asuubula era mmanyi alina basindikira ssente okumuleetera ebintu tugambe ennyaanya obutungulu naye ng'atadde ssente ku ssimu ayagala ozisindikira omwami ali mu faamu tugambe Nakasongola nga teziwera. Enkola eyo ejja kumuyamba nnyo okumuteerawo bakiyita kugattako ejja mugattirawo akasente konna akabulako asobole okuba nga asobola okukola ki okukozesa enkola yaffe eyo MTN Momo Advance We Sorting. MTN Momo Advance We Sorting yenkola empya okuva mu banywanyi baffe mikwano gyaffe aba MTN Uganda. Kaiwa Simon gwe tuli naye enkyaleero ojja kuteekateeka mu maaso awo bw'obanga osobola otwegatako n'obaako ky'obuuza oba ky'owabula ku nteekateeka eno ojja kubanga oyita ku layini yaffe nga bulijjo
obeeko kyoyogera oba kyotutegeeza. Tugenda maaso ne program. Kayiwa Simon, ensasula bulijjo ebaako ebizibu. Ensasula ye eri etya nga nmaze okwewola ensimbi okuyita ku MTN Momo Advance. Kakati nga sinaba kwogera ku nsasula waliwo kano kakulu nnyo. Ojja kwebuuza nti ennyamba etya Momo Advance kale ekuyamba ku bintu bino wammanga. Tulina KCCA bills. Ogenza okusasula omusolo naye ssente z'olina teziwera oba z'olinamu teziyinza kukuyamba. Third party insurance. Omusirikale akuyimiriza ku kkubo akugambye nze okukuta omala kundaga ka message ka MTN Momo ng'okoze eki ng'osasudde. URA fees. Bangi bavuga emmotoka ne bagenda mu municipal councils ne bakugamba sebo okutikkulira wano emmaali yo omala kola ki? Kusasula misolo gyaffe egy'okutikkula oba parking and loading fees. Egyo gyonna enkola eyekuyamba ku ssimu yo. National water bills. Bangi bajja ewakaawo n'agamba mita tugitwala amazzi tugasalako. Weewole ssente kati sasula amazzi. Enkola eyegenda kola MTN Momo. Yaka bills. Oli waka amasannyalaze gaweddeko muli mu nzikiza. Ate mumanyi ababbi batweyambisa nnyo mu budde bw'ekiro ng'enzikiza ekutte. Weewole ssente. Ekiro ekyo kyennyini ogule yaka omuloodingeko oddemu oyake. So ebintu ebyo byonna n'ebirala kwotadde nga bodaboda bus osobola linnya bus ebisale bikyuka buli nga tolina nga basi gw'obadde omanyi okuva ewaka okutuuka e Kampala ya mutwalo n'osanga nga bagyongeza yeegi. Tokwata enguguza ate kukwata mutwalo mulala kuddayo mu kyalo olina kusigala ng'ogenda mu maaso ku ssimu yo. Weewolerawo wennyini. Kondakita omugambe ngenda kuwa omutwalo gwa kashi omulala ngenda gukusasulira ku ssimu. So enamba ye MTN nkutereko. Awo bonna tukuyambirawo. Tugezaako okulaba nga bakasitoma baffe abalungi. Tebayita mu kusoomozebwa, tebayita mu kukwatagana mataayi olw'okuba nti ono tasobodde kusasula nga si mu mbeera bwetyo. Ensasula nga bwe tuzikuwa ku system kiri instant. Oluzisaba tuzikuteerako. Akawunti ye ebeera credited. Oluteekako ssente ku ssimu yo bwe paba ng'MTN ejjako ezaali. Kati tugeze bakuwoza emitwalo 3. Otaddeko emiliyoni ye y'essente. MTN ejjako 3 gaayo. Ensanvu zo ne zisigalawo. N'ekuwa balance. Esebo. Era ne bw'obanga weewoza 3 nga naye togataddeeko mulundi gumu z'oteekako ze batwala ne bakendeeza ku bbanja. Kati bw'osasula tugambe emitwalo 10 nga bazitwala. Nga bakugamba osigazzaayo ebbanja lya mitwalo ameka? 2. Era nga nazo tulinda bw'onaateekako esisitimu yesasule. Teriiko nti ate nyiga wano newali okusobola okusasula ebbanja lyaffe. Mulimu abantu abatabisobola ng'ojja muganyiga kino ne kino ne kinagamba eby'embuzaabuza. Esisitimu ekikola yokka. Ate nze nga njagade okusasula nga ndi musasuzi. Era gwe kasita oba mu kiro ne weewola essente n'ogula yaka. Kwe kumakya keero ozize ku akawunti ya keero oteekeko ku akawunti yo. Esisitimu yesasula. Sisitimu ejja kwesasula. Awo wennyini era oddemu otwala ebbanja eddala. Enkola bwetyo bwe nnungi nnyo. Nnungi nnyo. Nkitegedde kyekyo. Kirabika mulimu okwanguyirwa. Enkola erimu okwanguyirwa. Okw'amaanyi ddala. Okw'amaanyi kubanga bw'otunuulira ne bw'oba togenze ku nkola ya advance yokka tulina ebintu ebirala bingi. Byogereko. Tulina Mcash. Tulina M-Pesa, tulina enkola ya extra cash, tulina n'enkola eyaffe ya M-Cent. So ezo zonna enkola bw'onyiga *165 *5# ojja kuzisangayo ne Momo Advance yaako. Olondeko kiki gwe kyokola ki kyoyagala. Olw'ensonga nti olw'okuba nti MTN ekitongole ky'amaanyi ate kiina abakasitoma bayitirivu. Abantu bangi bajja oli ajja kwebuuza M-Cent bye biki. Bantu bangi bajja ne bagamba banne twagala okuwa empeereza eri bakasitoma bammwe nga tukolagana nammwe. So tubasaba mubawo omukisa mututeeke ku platforms zammwe ate tubaweereza enkolagana ezo ez'enjawulo ez'essente. Nti ne bw'oba ofulumyemu ggwanga n'ogenda nga Kenya era osanga nga empeereza eyo ekola ki? Gyeri. Era n'oyambibwa ku ebyo by'ogenza okusuubula eyo ate n'okomawo ng'embeera ki?
nnungi. Okay. Yeyo yokka enkola ey'okuwola oba wali enkola endala empeerezi enkola endala ze mulina nga MTN? Tulina enkola endala nga Mcash. Egyo gyogeddeko Egyenjogeddeko Msente, Extra Float, ezo zonna nkola za kuwola. Okay. Naye olw'okuba nti eno eyanguyiza omuntu waffe owa wansi, tusazeewo gye tuba tulonkinga mu mwezi gwa January guno nga guggwako, tutambule naye omwaka mulamba ng'ali eyo n'essaawa zaakati asobola okuganyulwa mu nkola eno okutandika nakati bwe mbatuusirizaako amawulire gano amalungi. Esebo. Kale twogere ku omuntu akikola atya okulabika nga enkola eno emukolera bulungi n'atafunamu kutaataganyizibwa oba ki? Bw'abeera n'essimu abeere amaking sure nti mulimu layini MTN. Kyekisooka. Layini MTN eriko ebintu bingi ebyenjawulo. Ekisooka ekuba essimu, ekyokubiri ekola mobile money, ekyokusatu esasula ne bills mukozesa merchant. So layini eyo bw'oba nayo gwefuba nnyo okulaba nga buli kyogikolerako kyonna omala kuteeka ssente ku mobile money. Okugula amasannyalaze ssente zirina kuba ku mobile money, okusasula amazzi ssente zirina kuba ku mobile money, okusasula emisolo gyonna egya gavumenti ssente zirina kuba ku mobile money, okusasula boda oba taxi oba special abalina merchant ID zaffe ssente zirina kuba kuki ku mobile money. Kati ebyo byonna bw'obimala naawe okwewola okuganyulwa mu nkola eno olina okuba ku mobile money. Kuba atali ku mobile money tajja kusobola ate kunyiga *165*5# okutuukayo ku mpeereza eyo. Era abatulaba mwenna mbasaba munyige ekoodi eyo essaawa zaakati muyingire mu nkola yaffe ey'okwewola mutandike okugiganyulwamu kuba nnungi, teriiko bukwakkulizo, teriiko kubuuzibwa bibuuzo, teriiko kubuuza jjajjawo yaani ate taata wa muzaala yaani babazaalawa ate babazaalawa ekyemaani wammwe yaani tukuweerawo buwiiki mu siringisi okusobola okulaba ng'omala ebizibu byo byonna nga bw'obiri mu bwetaavu bwayo. Okwewola kimu n'okusasula kirala. Okwewola kimu n'okusasula kirala. Omuntu ayanguyirwa atya kuba waliwo omuntu kyanguwa okwewola naye ensasula n'ebeera nga nzibu abamu neetuzibuwalira. Obawa amagezi ki okwanguyirwa ne mutabeera nga obaolyawo n'okalubirizibwa mu nsasula? Obawa amagezi ki? Neyanzege. Kakati bwe weeteekateeka obulungi n'okusasula era olina okweteekateeka obulungi. Si kyatteekwa nti owoleddwa emiliyoni y'essente nti olina gikwata okole ki ogizzeeyo. Gwe weewe tageti ogambe nti nze mu lunaku nja kusasulako ekitundu kyayo ne mu lunaku olulala nja kusasulako ekitundu kyayo. Ffe tujja kukirisiivinga kuba weewoze ng'olina obwetaavu bwe tusuubira nti bwawedde. Kakati obwetaavu bwe buba buwedde z'osigazaamu zakuzaayo eri gye wakoze eki gye wazijje. Era teriyo gwe bagamba ne bw'otunuulira institutions endala teriyo gwe bawolalo ne bamugamba gizza omwezi ogumu enkya. Era bakugamba tulina ey'emwaka ey'emyaka ebiri bakabeera mu myezi 36 months 12 months bwe batyo. Kakati naffe tukuwa ebbanga lya mwezi oba ebiri n'ogamba buli lunaku nja kubaako essente zenkola ki zenteekayo oba omutemwa gw'essente gwenteekayo okulaba nga nsobola okukola ki okusasula ebbanja eryo ndimaleyo ate neewole ddala. Kakati buli weweewola n'osasula bulungi ne bw'oba tezisasudde mulundi gumu twongeza ku ssente ze tukuwola. Ekyo nno kyogereko olinnya bulinnya kuba kati loni gundi ebeera ekula egenda ekula buli lw'osasula obulungi. Tulina abatulaba ku mpewo okwo nga bagamba munnange bamuwola emitwalo 2 nze bampola 2 gyokka. Waliwo loan limit. Kakati ne bw'oba otuuse ku mitwalo 2 bwe bakugamba nti sasula n'otasasula nga limiti tukola ki? Bagitema tugizaayo. Kati ogenda okuddamu okusasula emitwalo 4 nga toyagala kwewola nga bakugamba twakuzizza ku mitwalo 5 osobola okwetereeza oyige nti munnange kyekirungi ekiri mu kusasula mu budde. Okusasula mu budde. Bw'oba tokikoze ojja kwekanga munnange ng'ate munno bamuwola nnyingi ate gwe bakuwola ki? Waliwo ky'oteekwa okwogerako eky'abantu okwewola ensimbi oboolyawo nga n'obwetaavu tebuliiwo. Omuntu neyeewola ssente nga oboolyawo nga nnyingiko naye ng'ekizibu ky'alina kitonotono. Ekyo nakyo lowooza si kimu ku ebyo ebisobola okwanguyiza omuntu okwewola. Kakati enkola yaffe eno nnungi. Lwaki? Nti
tekuwola sente nti ezijjayo ezikuteredde ku mobile money yozikozese ekuwola ku ekyo ekibula ku kizibu kyo okugeza top up gattako addiko okugeza nsobola okuba wano nga ngenda kuteeka fees emitwalo 4 ku school namba y'omwana naye nga ku mitwalo 4 ninako emitwalo 35 mbuzaako emmeka 5 kakati gwe bw'oba oli ku MTN Momo teekamu emitwalo 4 wadde olinako 35 essimu ejja kugamba nti tukuwoze emitwalo emirala emeka 5 era gikkirize kati kitegeeza nti bw'oba okola transaction eyo olina okuba mu bwetaavu ng'olina gw'okola ki gw'osasula si kumalaga zijjayo ate n'ofuna agent n'ozijjayo n'oteeka mu nsawo gwe n'ogera ne weeriira enkola yaffe ennungi nti ejja mu kimu bwetaavu oba mu kizibu Salt TV program omunyo ku makya agangenze Principal Kayiwa Simon yekitunzi wa kampuni ya MTN twogera ku nkola empya ez'enjawulo ez'okuyambako ba customers baabwe okumaliriza transactions oba bye babanga baagala okukola mu kusasula oba school fees waliwo ezibuzeeko ku school fees company enkola eno ekuteerako sente nejjuzaawo wali mpoza ate bw'oba olina ka bizinesi akatono oyagala kusindika sente mu kyalo oba eri mikwano gyo enkola eno ejja kubanga ekolera bulungi ojja kutwegattako nga bulijjo noti 7 noti 1 6 noti 9 noti 6 sindika obubaka obuwandiike tukuba simu ku WhatsApp sindika obubaka ku SMS osobola okubanga oba oliawo obuuza kibuuzo ku nkola eno oba obeeko kyoyogera ku nkola eno yennyini mwami Kayiwa ajja kubanga akwanukula nga programu egenda mu maaso. Ndowooza mwami Kayiwa kitulabikidde ng'enkola yo etwanguyiza kitwanguyiza okutambuza obulamu era ebufuulira ddala bulungi. Enkola eno wagambye mwagironkinze bulonkinzi season 2 twagironkinze bulonkinzi era yenkola yaffe MTN eringa eyokubiri mu mwaka guno kuba twatandise ne pay school fees with Momo owangule netuddako enkola eno. Lwaki nti bali betugamba okusasula fees era naffe tuli bakakafu mulimu abalina okusoomoozebwa mu zo nga beetaaga okubaako engeri gy'obayambayambamu okulaba nga ate basobola okusasula fees z'abaana. Waliwo ekirala kyolowooza tusobola okwongereza ku bino bye twogedde kyetuleseeyo? MTN tulina enkola nyingi naye nga tukyali mu buufu bwe bumu obwa wesorting. Waliyo abalina smartphone ng'eyange eno nga yali yagadde okugenda ku nkola eyo naye nga yetakozesa *165 *5#. Tukusaba ogende ku app yaffe ya MTN Momo app oactivating enkola eyo era nayo tujja kukuwolerayo siteekwa nti olina kumala kunyiga bunyizi koodi yokka. N'abali ku nkola zaffe ezaseereza bw'ogenda mu app yaffe ey'MTN ennungi ennyo ojja kufuna empeereza eyo era otandika okusaba looni ekuweebwe mu nkozesa yayo eki entuufu. Kuba kakati bw'otunuulira future yaffe etunuulidde nnyo ku kunkwatizaako okusobola okubeerawo. Oli bw'aba takukwatiddeeko kizibu nnyo okulaba nga obulamu bukola ki butambula. So twagala nnyo omuntu waffe abe ng'akitunuulira. Lwaki enkola eno eya Momo Advance eri instant kagwirawo eri reliable nti teri byagamba nti ate network kati evuddeko sente tetugenda kukola ki kuzituwa ate eri hassle free. Temuli mu kuteekamu maanyi kusobola kukola ki kufuna looni eyo. Awo wennyini w'okola ki w'ogisabidde w'ogifunira. Yesebo. Nja kubanga oba oliawo ntunula kubaka babatuuliriza n'abatulaba babanga balina kye bagamba mu nteekateeka eno yennyini. Good morning Mr. Apollo, thanks for the show. Tell Mr. Simon that we are very happy with MTN services. Ye Abias from Buyinde, Busia. Enkola eno bagisanyukidde erudde eyo ali Busia. N'abalala nabo musobola okusindika obubaka tubeera nga twogerezeganya
Okay, kino nno tubadde tukyerabidde. Matovu Matovu atulaba asindise obubaka agamba nti amagoba go gali gatya ate bwe mba njagala kaashi nga si top up nkola ntya? Owulidde tubadde nno tukibuusiza amaaso amagoba matono ddala. Omuntu obanga ogenda kwewola kikulu nnyo ndowooza okutunuulira interest egenda kubeera etya. Amagoba matono ddala ddala nno ddala kubanga kati ow'emitwalo 5 bw'oba ozzaayo emitwalo 5 nga nusu 1200 tegaba amagoba matono ddala. Emitwalo 5 matono ddala era twagatunuulidde nga tetwagala. In fact amagoba ago gasinga kunyigiriza singa odefaultinga. Kati bakugamba nti olw'okuba tosasudde tujja kukuwa penalty bweti ne bweti. Kakati kiba kitegeeza obutasasulira mu budde kisobola okukuwa engasi. Ate era ekintu ekyo kibaawo lwa nsonga emu nti kino kye tukola era regulator waffe asigala e Bank of Uganda. Tekiriiko nti abaffe kati tukijje mu bwongo nti kati katwayipinge interest rate oba nedda. Era regulator waffe asigala yani y'omu. Kyova olabanga osanga MTN Momo nga amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa okuva ku oyo regulator waabwe Bank of Uganda. Nja kusaba producer waffe atutere enamba yaffe ku screen batulaba n'abatuuliriza basobole okuba nga banguyirwa interactinga naffe. Osindika obubaka ku noti 7 noti 1 6 noti 9 9 noti 6 tubuulire oba obuuze ekibuuzo kyonna ku nkola ya MTN Momo advance. Kyekyo ndowooza n'enkola endala zonna n'enkola endala tukigaziye munga basobola okubuuza ate munanga mukisa n'agujjawa. Kakati nze ndi kumpewo olwaleero wano ku salt ow'ebusi ali mu kutulaba lwaki ddala taweebwa kitiibwa olw'okubanga yeerekereza byakola byonna okusobola asobola okuba nga abuuze kyonna kyabuuza ku nkola za MTN. Simanyi kijja kujja mu maaso eyo. Waliwo kyenja nange okubanga mbuuza mu maaso eyo. Abafere simanyi oba ekyo okirinako engeri gyosobola okyanukula naye waliwo abafere abakukubira amasimu nabagamba ndiwo MTN tukubidde kuva mu MTN bwe bityo. Abafere munnange naffe tetuyinza kubeewala mukimanyiko olw'ensonga nti wawangula wakola bwoti bwe bityo beeyita kye batali ebbanga lyonna ate ne batakoma kweyita kye batali naffe ffennyini ne batulumbiramu ate okwagala okukola ki okutufera. Kati oba oli awo oli nakubira nagamba sebo gyebale nti kale nkubye kuva mu MTN wano amanya nze Kayiwa Simon naye nga gwagamba ate gwe nannyini mannya naganze manager ow'ekitundu bwekiti ne bwekiti nkubye kuva mu MTN Uganda era tukutegeeza nti layini egenda kusalwako olw'ensonga eno n'eno. Kati ogenda okuwulira nga byayogera byonna amannya gago n'agenda gyayogerako togiinaako oba gwayogerako omumanyi n'omumanya gwayogerako aba agamba gwe mwennyini ng'enamba yo akubye olw'okuba olina we wagitadde n'erinnya lyako n'abijjayo neyeefuula bereegi. Kakati amagezi gempa abantu ngenda kuwa abantu ba biti bibiri. Asooka ye agenti waffe oyo abateera ssente ku ssimu n'okukola ki n'okuzijjayo. Agenti omulungi nkutegeeza MTN tekuba ssimu ng'eyagala kwogera naawe. MTN tekuba ssimu ng'eyagala kwogera ne agenti waffe omulungi. Agenti waffe MTN tekuba ssimu. MTN obubaka bwayo bwe batewuyisizza ku mpewo nga bw'otulaba olwaleero ejja ku kifo kyo n'osaba omuntu okweyanjula n'abaako byakola ki byakunnyonnyola. Oli bw'afuna essimu nti MTN yekubidde takwata erayini ya bizinesi tekkirizibwa nakutegeera nti omufere ye tetukubako nange mwennyini bwe mba nkwetaaga sikkirizibwa wadde okukubira okujjako okukyama kwa outlet yo ne nkunnyonnyola ensonga zange nga bwe nzaagala ozifune. So gye bujjako mu maaso awo ngenda basomera koodi ebulokinga amasimu ago era ineebere ya bizinesi ereme kubwako. Ogambye olina abantu ba mirundi ebiri oyagala okwogera omulala ye customer. Promotion zaffe zino ezirwaninga era omuntu ne bw'aba awangudde
tumuleeta ku TV kwe tumugambira kwe tumukowoolera tetulinayo muntu gwe tutuma muntu nti tugambire ku gundi oli nti yakoze eki yawangudde so mbasaba temuwuliriza muntu n'omu si nkola yaffe ate era tetuwina muntu gwe tuwagira kubaako lukujjukujju lwasala kujjako muntu kikyoba ssente era oli ne bwakukubira n'akugamba nti layini yo tugenda gisalako ng'akutiisatiisa mugambe ekintu kimu nti kale genda maaso nze nja kufuna edduuka ly'MTN lyenkyalira bampe empeereza yaffe ebintu byaffe byonna okuva Busia okutuuka wano e Kampala tulinawo amaduuka ag'enjawulo mwosobola okukyama n'obaako ekibuuzo ky'obuuza ku nkola ya MTN ne bakikuweera ne bakikumalira okusinga oyo akubidde lwaki buli kye tukola kyonna tukikola na nnangamuntu ate olina okussaamu ekinkumu so tosuubira nti olina ky'ogenda okukolera ku ssimu ng'ennangamuntu yeri mu nsawo nga n'ekinkumu tolina wookitadde transaction eggwe tonyiga kintu kyonna kikugambiddwa mwami oyo ku ssimu tova mu bantu ebyo bye bakugamba mbu ddako ebbali saagala bakuwulire tova mu bantu abo bennyini bye bajja okutaasa ku mubi oyo ekisembayo USSD codes oba short codes bazikozesa nnyo okubba abantu zeziriwo ezo olina gamba nyiga emu kati nyiga 6 kati nyiga 5 kati teekawo ash kati teekawo kino kati teekawo kino oba okola transaction eyaddala kumbe omusindikira sente zo access ku bintu byo eyaddala era tubasaba temubaako muntu n'omu gwe muwaaki information yakukwatako ku ssimu eziba zibakubiddwa lwaki tolina bw'ogenda kuganyulwamu era tetulina bwe tugenda kukutaasiza wabula bw'ofuna okusoomozebwa ng'okwo kyama ku maduuka gaffe kati wano wetwogerera tulina edduuka ennalukolongaawo service centers tulina mu Ndeeba tulina ku Kyaggwe Road tulina ku Shoprite Kampala Road weriri Nansana twaguddewo empya tulina ku Arena Mall tulina e Kabalagala tulina Entebbe ekyengera weriri wonna weegali tuukawo bagambe bannange nfunye okusoomozebwa bwe kuti ne bwe kuti nsaba mubeeko bwe mumpabula ono ankubidde aŋŋamba bw'ati ne bw'ati nsaba mubeeko bwe muntereeza era ajja kukutereeza so beba kasitoma abalungi kale bawe koodi eri gy'ogambye bempabudde ey'okublockinga nati kati bajja kugiviolatinga tulindemuko oli ayinza okukwata n'essimu yo gwe nga ggwe n'akukola ekintu n'ogamba ne kuva ku makya teri yankubidde kale abantu baffe ababalambula abajja okulaba enkola yaabwe nga bali mu uniform zaffe ez'MTN nga basobola n'okweyogerako obulungi bajja kubaleetera codes ezo era bajja kubanga basobola okukola kale abali ku TV temukuba simu esimu eyo gye tubawadde yakusindikako obubaka sindika obubaka buuza ekibuuzo kyo tuli mu studios n'omwami Simon Kaiwa yekitunzi wa kampani ya MTN atubulirako nkola ez'enjawulo okusingira ddala enkola ey'okuwola abakasitoma okutopinga app bwebanga olina transaction gyokola koba oliawo teziwera nosalawo neweewola nosobola okubanga ocompletinga transaction yo ne waliwo oli abuuziza nti bwabanga yayagala kwewola bwewozi ndowooza badde abuuziza bwatyo nti nga si kutopinga ayagala kwewola okwewola kanzijukire yabadde ani yabadde ono Matovu agamba nti ate bwe mba njagala cash nga si top up nkola ntya abayagala cash anti kakati ekisooka nga MTN ffe tukulembedde okupromotinga kyetwaliise cashless economy so enkola zaffe zonna nga bw'oziwulira temuliimu siringi sinkalo byonna biyita ku ssimu lwaki tukendeeza risk ate twagala abantu baffe babeere safe saagala tubeere eyo ogambe nti mbadde nyambuukiriza mu paaka wali omusazi w'ensawo n'asala emiliyoni 10 mu mpale bw'oba ne miliyoni 10 ku ssimu igwe n'omutima gwo mmwe mumanya nti ozirina kyokka ate kashi asobola okulaga ng'azimbye so tetulinayo nkola ewola kashi ate era okusobola okupromotinga mobile money abadde ategeeza kashi eno yenyini kashi oba abadde ategeeza nti ayagala kwewola zijje mu wallet ye directly nga si kutupinga app ndowooza kyabadde ategeeza kakati era enkola eyo bw'ogitunuulira advance kitegeeza ki weesotinge momo advance nti tukuwa essente
ezigenda okuyamba mu bwetaavu bwolina obwetaavu bwolina tebusobola kuba kuggwe bulina kuba kuwoyo agenda okuwa empeereza obwetaavu bwennina bwakusindika school fees ku ssomero obwetaavu bwennina bwakugenda mu supermarket mbeeko byengula obwetaavu bwennina bwakugula masannyalaze nfunemu tokeni yaaya kanteeke ku simu so si obwetaavu bwennina bwakusanga lumuki mu nsawo ya saati ndowooza muzzemu bulungi omuzzemu bulungi kale mbegayiridde muleme kukuba simu tusobole okuba nga tufuna obubaka babatuuliriza n'abatulaba obubaka tufuna buwandiike bwokka genda ku whatsapp enamba eyo eri ku whatsapp oba osindika obubaka tusigazayo neddakiika teziwera 10 kyandibadde kirungi bwobanga otuwa obubaka buwandiike mu bwangu ate wandiika nga bumpi nga si buwanvu tusobole okuba nga twanguyirwa. Prince Apollo, thanks for the show. I want to appreciate MTN Momo for the good work. I personally, it has done me well and good. Rose from Bukesa. Kale, thank you so much, Rose. Enkola ndowoozo yagitegedde bulungi tuwadde n'obujulizi nti enkola emukoledde bulungi. Enamba eyo eri ku WhatsApp ate eri ne ku ekola ne ku SMS osobola okusindikira okwo n'osobola okuba nga otuwa oba ogerezeganya naffe. Jumbaddewo ali Mityana agamba nti singa nemerera okusasula ne layini nengivaako mukola mutya? kakati munnange kyayogedde kiri kisoboka alemereddwa okusasula ekiri ekiddako tusooke tukireke soko yanukule omuntu ng'alemererwa okusasula mukola mutya? Bakikozesa nnyo oli ajja neyewola ssente ne zijja nga zirinnya bwe zituuka mu mitwalo nga 2 oba 3 nga tasobola ate n'agenda akola ensobi n'ayonoona ne future ye ne layini n'agijja mu ssimu n'akola ki n'agisuula. Olwaki tusanga nnyo embeera y'omuntu n'omukwera n'omugamba sente nziteeka wanaga toteeka ku nnamba eri bammanja tonteera ku nnamba erindako nina gye ngenda okuwa endala mulimu ne gwoteerako nga tomubuuza n'agamba onzise kati abantu abo munnange oba buli azaamaanya nga bwe bukola ki nga bwe bubabonyaabonya naye ng'ekyamazima kyalibadde kirungi ne weewola akasente ako n'okasasula mu mpolampola mpaka bw'okola ki bw'okamalayo. Bibaawo naye ng'ekitongole era tulina enteekateeka ekola recovery mpolampola lwakuba nti kati munnawe ojja kwesanga nga n'ennangamuntu yo bagi whitelistinze ennangamuntu eyo yeewola ssente mu MTN kati ne bw'onaagenda mu bitongole ebirala ebiri eyo bayinza obutasobola kukola ki okuwola ng'era bw'olaba banks bwe zikola nti bw'owayo financial card yo bw'ogenda okwewolewala bagaleeta financial card yo tulaba oba tekuli bbanja lya banka ki ndala kati nene ennangamuntu yo ssebo gy'ogamba nti layini wagisudde ojja kwesanga ng'era bagi blacklistinze oba oluusi nga obonyaabonyezza maama wo oba muganda wo gwe wayamba ate alina nnangamuntu ebiseera ebyo n'omuwa layini kati olaba naye ebbanja bwe limugendako mu mbeera bw'etyo. Anyway, bottom line eri nti bwe twewola tubeera ate beesimbu abasasuzi tubeera abasasuzi kiba kikosa ffe tekikosa oyinza okudduka nazo naye oli eyakuwola kiyinza obutamukosa nnyo ate gwe nekikukosa ennyo okusinga kuba layini mune bakasitoma ate kwe bakuba abantu babakuwa emirimu naye onomenya layini onoosuula meka kituuka nekikoma ennaku zino mobile money nga tekola naddala nga oyagala okusasula fees nze Robert fees zikola bulungi nnyo lwakuba nti tubaamu n'ebitundu nga network si nnungi kakati ebyo bye birungi okwogera ne mutubuulira ku mikutu gyaffe egya Twitter ne mujja ku maduuka gaffe gonna buli dduuka ly'oyingira n'obaako complaint ky'obawa babaako we bakuwandiika feedback eyo ne bagiweereza abakulu ate abakola ku ekyo ne bakikola. Temulina layini no gundi gyopanchingamu n'ofuna n'okwatagana ne customer service eri free eri omuntu yenna gimubuulire era bakasitoma baffe bazikubako bulungi nnyo lwakuba nti kati ekyalisinze naddala kati mu bitundu ng'ebyo muli network challenge tuba tulina okwagala okujja ku ground ne tufuna coordinates ne tulaba internet yaffe oba
network yaffe ina buzibu ki ne tukisortinga mu bitundu mu ebiri kuba kati tejja kuba Uganda yonna nti basasula fees abawanguzi tubalina basasudde kitegeeza nti entambula ebadde etambula bulungi. Alright, Salt TV omunyo ku macha webale kuweereza nze promoter Karismat Namuwongo omukulu yeebala okujja okusomesa nsiimye nnyo okay yasimye busiimi tuyanza nnyo tuyanzeege promoter Karismat. Me, I only thank MTN for serving the nation. The program is doing well to us. Thanks MTN. I am Bernard Hire very nice. in Mukono. Kale yebaza bwebaza nti enkola ebakolera bulungi erudde eyo. Nze Kasimbazi James mbuuza fees abalima tuyambibwa tutya fee mbuuza fee abalima tuyambirwa tutya sitegedde bulungi message eyo okay nsomye mu luzungu agambe ffe abalima okay tuyambirwa tutya kakati abalima era nga bwe nakunyonyodde nti tutunulira cashless economy omulimi yenna alina gwagulako ate naye alina amugulako twagala okubanguyiza tulina enkola yaffe ya MTN Momo etuba n'enkola ya pay with Momo kakati omulimi we bw'aba ne merchant code customer ne bwajja mu nnimiro nga talina ade 10 asobola okunyiga essimu n'amuteerako ssente n'atwala ebintu by'okuva mu nnimiro ate naye bw'aba alina kyagula okugeza ensigo ndagala takyetaaga kati kuva busukuma mu nnimiro atali nyajje ku container. Hello Principal, I'm Juma Emmanuel from Busia. As a shopkeeper, how do I benefit from Momo Pay? And if I am withdrawing my money from Momo Pay, am I charged? Withdrawing bakucharginga kati basically the reason as to why twaleta Momo Pay is to remove the other cash issues. Wesanga Momo Pay enkola eno y'okuyingira mu dduuka oyina ky'ogula n'osasulira ku simu n'onyiga merchant code n'ogiteekamu n'osasula kakati awo twafunangawo abafere abagaba ebicupuli twafunangawo abantu abali hindered okugula olw'okuba talina cash ate gwe oyagala ki cash nange kyantuukako nina we natuuka nga njagala service emu ne baŋŋamba wano ffe tukwata cash yekka nange ku mafuta agamu nakyama ku mafuta ne neewuunya ne nnoonye cash bagamba nti baagala cash kyokka ate nga wano obeerawo nga tolina wadde 10 naye nga sente ku simu kweziri ezisobola okusasula ekintu osasula ku simu yo directly kati bwafuniramu waawano webanga informal merchant transactions entono zonna tebacharginga ne customer tebakola ki tewali charges tewali okay kikulu nnyo ekyo hello nze abuuza lwaki MTN olumu tesasula master commission yakuki kati yayinza okuba agent nti olumu lwaki tebazifuna kakati teri kye tutasasula naye munange weesanga nga abantu abamu sente bazirindira ku message si ku account kati ng'oli akugamba message saakola ki saagirabye saate ng'olina kukebera ku account abantu baffe abatulaba sente za mobile money zonna zikebererwa ku account si ku message era ennaku zino abafere babbye nnyo abantu mu message ask him why do they always block our agent lines without an explanation. It is not blocked. It is systems automated. When you're dormant for 90 days, the line goes off. We assume you're not working. Your agent bwalwawo nga tagikozesa ennaku kyenda emyezi esatu nga toresponding. How will we tell that you Freedom Bando kyeki ate enkola ntya okugifuna kubanga customer care balwayo wifi ya Mekanzeroni Salon Sapporo. Thanks. Freedom Bando tusigaziza neddakiika ziringa 3 nsabo yangu kambiwumbe mangu Freedom Bando ze bando zaffe ezikuba ku network zonna oluziteekako osobola okukuba ku mukutu omulala ogutali gwe MTN Worknet oba MyFi twagisala ebbeeyi twagijja ku mitwalo 7 ne tugiza ku mitwalo 5 n'ekitundu eri ku maduuka ne tugiza ku mitwalo 5 gyennyini eri ku maduuka gaffe gonna mu bitundu mwe tuli awoli enankulabye bwogenda ku dduuka enankulabye waliwo ebiri bwogenda emulago. Hello, good morning, thank you for the show. I would like to ask why do they deduct charges on MTN Momo when customers pay yet they don't include charges? Patience ya Sinso Obaka. Kakati twetaaga okumanya oba alina informal oba formal merchant because tulina category ey'abateesobola n'abakola ki n'abeesobola.
akola atya kati ono tulina okumanya waagwa kuba kati informal agende ku service center agende ku service kyangu nnyo center ekyo I forgot my momo pin what can I do Juliet Kiwanga Mukono National ID ziyise nga tuwunzika National ID Mukono service center ne line ebajja kujimu agende ne National ID original. Hello Prince, I want to appreciate M10 for its loans only to find a problem of not increasing loan limit yet I have been loyal for almost a year. Thanks Roger from Nansana. That will be revised. It will be revised naye nga tuzongeza. In fact twayongeza n'omwaka guno asobola okukebera. Abantu bonna twabongeza kutandika ne ba agent. Ne extra cash. Manye ne extra float twamongeza. Morning Mr. Polonze Edwin Omunyugwe Bugolobe MTN planning ki ku tracking in case I lost my phone. Tracking. Messages zize n'obudde butuweddeko. Obudde butuweddeko. Muno omulimu ogwo twagukwasa poliisi era ffe gye tuwa obubaka obwo butrackinga. Okay. Hi Apollo Moses watching from Namasuba. I am also writing to thank MTN for their Momo advanced services because I am a beneficiary. Okay, thank you so much Mpunzi Kano. I am Kasoro. Thanks MTN for the communication. Ndoza MTN babanga mutulaba mungere mugulu obudde obulala. Tubadde tuwunzika ate babano abantu bakyabuuza ebuuzo. Tujja kubawo omukisa neyanza. Nga bulijjo amanya Kayiwa Simon Peter kitunzi wa MTN mu Kampala wano nyongera okubebaza olw'okutuwa obudde ne mutega Salt TV okusobola okutulaba okuva mu MTN tulina ebirungi bingi nnyo bye tubaleetedde era twongera okubagamba nti temuva ku MTN mugyekuumireko ebirungi bikyajja ebirungi biri mu kkubo programu eno bweggwanga tuleeta endala eno bweggwanga tuleeta endala okulaba nga abantu basobola okugiganyulwamu. Waliwo kogambye kakodi ono kabawa kakodi simanyi oba tukaleke simanyi bakalemeddeko nedda okay. Blocking incoming calls kati oyo agent yagenda okufunamu nyiga star 002 star 160 hash oyo agent si customer kidemu agent nyiga star 002 star 160 hash osobola okublockinga calls eziva ku bafere. Okay. Aganga nze Prince Apollo tubasibulidde wano wenyini kateeka tulinde olundi bwe tulifuna omukisa MTN ne bakomawo ne bongereza okwebuzo bibadde bikyajja ne olwakadde tetusobodde kweyongerayo bwe nva mu ntebe aba sports bebyemizanyo bajja kubanga batuula wano wenyini basobole kubanga bakwongerayo bakubulire Manchester United mu UEFA enekitwala omanyi erimu esamba ku Ladies Night kati awo simanyi eyo jeri enekitwala oba nedda musibe bulungi mukama bakume tugende tukole mweraba.